Tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga leero nkuleetedde eddagala ly'olaba awo lye bayita omutugonda. Eddagala eryo baliyita omutugonda, abadde alimanyi naye ng'olyako obuli bibala ajja kuba ali kujjanjaba endwadde zino eno, wadde obadde okoma mu kulya bibala byokka byokka. Gwe omulwadde wa sukaali ojja kukozesa amatugonda gano ebikoola, obigattemu ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu onywe gwe omulwadde wa sukaali. Olubuto okwesiba, ng'olubuto olukwesiba ojja kuba okozesa amatugonda, ebipapajjo oba n'ebikoola, kyonna ky'oba ofunye biba bijja kuyamba. Omugongo ogulumira wansi, omugongo ogulumira wansi bijja kuba bikuyamba. Naawe eyazimba amagulu oba okuzimba amagulu ojja kuba okozesa omutugonda guno, era enkola y'emu gujja kuba gukuyamba. Naawe ng'oli awo ng'ekituufu owunye ekkalalume ojja kuba onaaba ku bikoola by'omutugonda, bijja kuba bikuyamba ng'owunye ekkalalume. Ebikoola by'omutugonda bijja kukuyambira ddala. Ndakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, osobole okumanya eddagala okwejjanjaba. Kati gwe nga omala okulya emmere ofuna ekikeeto, ojja kuba okozesa ekibala kyennyini eky'ettugonda olyengako ng'omaze okulya emmere, kijja kuba kikuyamba. Ndakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe osobole okumanya eddagala.